DPC protocol observed n'abatuuze abali wano nze Balungi Fiona nali wano mumanyi era nsanyusa okukomawo. Nze byange tebigenda kubeera bingi, nali wano nayogera bingi neewuunya era nabagamba nti nze ne minisita tutambudde naye kino kye nalaba wano nali sinabakiraba okusanga nga essomero ligaliddwawo abaana tebasoma, ente ze ziriira mu kompawundi y'essomero nga ne kanisa baagimenya, naye nga oyo akola ekyo muntu mutuuze munnammwe. Kyanewuunyisa era nabagamba kino nkyewuunya ne mbasuubiza nti ngenda kukomawo leete mukama wange asobole okutereza ekyo. Era mukama wange wuuno omuleese ate bulijjo gye tugenda ffenna nga bw'abagamba yekiggwa leero. Nsaba abatuuze mukuume obutebenkevu nga bwe mwabukuuma era nava wadde nga mbagambye mukuume obutebenkevu peace okutuusa amateeka lwe gajja ne gasalawo ekituufu muleme kutwalira amateeka mu ngalo. Era mbeebaza nnyo amateeka temwagatwalira mu ngalo zammwe, mwatukuumye ne tukomawo. Era nsuubira nti ebiseera ebyo nali wano ne RDC ne DPC n'abatono abakulembeze abaaliwo waliwo ebikoleddwawo, kansuubire nti waliwo ebyakolebwa. Era mwebaza DPC naleka amulagidde nti omusajja kyamaani akomezeewo obw'okukyalo kye ave mu buwangamusi yono kwendabyawo. Era DPC ne ttiimu yo weebale olw'okuba omusajja oyo omusanze wano. Luli nava wano nga maama we akaaba ali mu maziga ng'ebigambo byayogera owulira nga naawe bikuluma ng'omukyalo omuzadde bikozi ndi muzadde nina abaana. Naye nkwebaza nnyo weebale okukomyawo kyamaani. Tusanze abatuuze at least batebenkevu wadde tusanze ng'ente ezitaayaaya kirasi eziza nte kompawundi ya nte. Era mbonera minisita olabye nakulaze nti wano nte zezibeerawo, abaana tebaliwo nte zezibeera wano. Naye nsuubira nti engeri gyazze kigenda kuggwawo, obulumi buno bulina okuggwawo ng'atuuse mu kitundu. Taata wange weebale era yogera eri abantu. Yaleeta emivuyo gy'amataka wano. Dr. John Mpuga ali clean nange nga abakulembera district eno, naye obukulembeze obwagwa era olaba nti cases nkadde ne date bw'ogiraba. N'olwekyo mukama wange district ebadde okugyako obubuzi bw'amataka tubadde in touch nnyo ne ofiisi yo, era njatukolengawo ekitiibwa president aweereza emyaka 4 na musobya eggwanga lino nga batwakyamukabira, naye alina ebintu byakola byenjagala kuba ebiseera ebimu ampita. Nali ekawumu yampita ntegeeza abantu, twali ekyankwanzi nampita nti jangu otegeeza abantu gye tujja eggwanga lino. Ebyo biri ku record. Olwekyo bwe ŋŋamba nti mwebaza kati ŋŋenda okumaliriza president kikyakola. President bw'oba mugamba nti gundi oyo mubi akoze aweereza different teams 3 ng'ate buli tiimu temanyi ginewaayo. Tiimu nejja wano nekola omulimu nekola report mu kyama n'asindika endala, nekola report mu kyama n'asindika n'atunula report ze. N'abantu bano tutunuulire gwanga mulula twagala. Naye nze nkusaba ekintu kimu nga maze okwaniriza mu district lw'obadek njagala ondabe private twogeremu ekyo bw'onookimpa ojja kubokawo eddimu neyanziza ku lwa Katonda n'ensi yange. Teyanziza chairperson bwetuwezesa members muwulirize bannange, beere bakakkamu musirike muwulirize. Essanyu likendeeze kyobadde oyagala okifunye naye abo bonna abalumizibwa ebyabwe emwanyi zammwe ezaalibwa ente amayumba oba kasobi mwe mugende mu biwandiike bulungi. Ofiisi ya Madam Fiona ejja tuyamba tufayiringe civil case atusasule buli kantu konna konna. Number 2, ente ezo tuzisanze wano mu luggya. They are trespassing on the orders of their owner. Yenna kemuddayo okuziraba wano zonna muzikwate muzitwale ku poliisi. Abapoliisi ne banaamanya ekyozikolera naye tetwagala
okulaba ng'essomero gavumenti mwetadde ssente, it's a government school, ate omuntu ava eri gaga nti nze nina ekyapa. Ekyapa kikimbagambye etteeka lirino. Oba olina ekyapa naye kuliko ow'ekibanja, ekyapa ekyo mpe omuwewo kipapula bupapula, oba ayagala eri akiyuzeyuze akikubise sigiri. Kuba ekyapa kirina makulu nga n'ow'ekibanja akuze. Obanga toliiko you are not in occupation. Ow'ekibanja yali mu occupation. N'ekyo y'ekibanja yalina security of occupation mu constitution. Oyo president gw'alagidde nti mumukuume. Polisi yonna ebyokola ekyo nyabala disi sirina kukola kyonna kino ogenda kubawa security. Kakati temuddayo nammwe kulaba nti eziyingidde mu bintu byammwe n'amalulu ne gamba nti nze nannyini ttaka. Ani yabagamba nti ow'ekyapa ye nannyini kitaka? Mulabye muwa ekusoma wano. Mbagambye nti constitution egambye kikuwa ekyapa ky'ettaka bwe kiba kya mayiro oba bwe kiba kya liizi oba bwe kiba nga kya freehold, kuliko ow'ekibanja. Ow'ekibanja ekyo bw'agamba nti sikuguza, asigaza kibanja kye n'ogenda n'empeewo yo n'ebipapula byo. Kino ate ne mu Bayibuli mwekiri bannange. Mu Bayibuli waliwo omusajja bamuyita Nabosi. Kabaka Agabu yagamba nti njagala Nabosi gwe, yamuyita mu lutalo n'amugamba njagala Nabosi onguze. Nabosi n'agamba nti bino nze situnda busika bwa bajjajja bange. Nammwe ow'ekibanja bayinza okuwa miliyoni 10, miliyoni 3, n'ogamba nti yesi emiliyoni ze3 nzirabye n'ekipapula kyekyapa nkirabye, naye nze nsigaza kabanja kange ŋŋaanyi Miga Juliet nga ndi mwana nzaalwa ya kuno, nasomera kuno, twatandikira muno nga tuli miti, naye olw'omwami Munvaneza Paulo yatujja wano eno olw'ettaka lino nga bwe muliraba ente ziryonoonye, ebizimbe byaffe biryonoonye. Kinkwasa ennaku nze nga nze omwana omusomesa okulaba nti nalwana n'ensoma n'embeera omusomesa n'essomero lino linnuma. Siina ngeri gye nnyinza kulaajanira gavumenti n'empulira. Simanyi Museveni gy'oli yonna, tukusaba taata tuyambe, tukwegayiridde oba nfukamire, naye tuyambe omusajja omututaaseeko atumalawo. Nze muzadde owange yakukubwa n'abonyaabonyezebwa ebitagambika ennyo ennyo ennyo. Banaye muzeeyi yonna gy'oli akalulu tukakuwa, tukwebaza byonna, naye omusajja atumazeeko emirembe. Nze Namuyiga Juliet. Naddala nga tandika n'amanyi agange nakitrusite mpulira bulungi kuba omwami Omuvaneza anyonoonye nnyo mu bantu okubeera nga nnumiriza nti nze namuguza ettaka ate nga ye yanfera ettaka yangamba ly'ebityana. Kati kwegamba nti kusa omugugu munene mu bantu okubeera nga ddala bagenda kufuna amazima nti omwami oyo sinze namuguza ettaka wabula yanfera nga bufezi. Era tuwulira bulungi okufuna amazima n'obwenkanya eri madamu birungi. amanya bampita Mujasi David ndi mutunze mu kiboga, ninawe ekibanja kyange wano kutaka Kanyogoga, naye nze ndi musanyufu nnyo w'ensuso kulaba minisita atutuukiridde n'atuyamba okusinziira embeera ye tubaddemu. Nze nakubwa engalo zange oziraba nema. Munvaneza n'abakozi be bansanga mu ttaka lyange bansalako ne bankuba tuuka bwe nagenda mu ddwaliro nempona embeera y'entwalagana, naye tweyanziza minisita w'ekino kyatukoledde. Amanya Biraro Franka nga ndi mutuuze w'e Kanyogoga ng'amazeeko emyaka 24, naye omusajja gwe bayita Munvaneza Paulo yanjokera amaka ng'akozesa abakozi be, kati nsula mu ttundubaale. Nsaba neyanza ekiragiro kya minisita kyakoze n'okutuuza ku bibanja byaffe n'okututaasa, era twebaza ne Pulezidenti Museveni okututaasa. Biraro Franka.